okuzogerako kakati ku nsonga eno kyekyo mwebale nnyo mwebalirira live ku Salt Media yonna Salt FM ne Salt Television ku mikutu gyaffe omukaaga gye tubeerako. Nsanyusa okubalaba bannamawulire, mwebale nnyo okuanalinga invitation ebadde ey'akaseera akatono ennyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nzisaamu ekitiibwa bannamawulire kubanga ndi omu ku baddukanya media. Sisobola kuddukanya media nga temuli mu bakugu mu mawulire. Olwekyo tubasaamu ekitiibwa, mwebale emirimu gye mukola. Wano waliwo bannammwe bangi be mumanyiganye nabo abali mu mawulire. Mpozi kituyambye n'okuba nga tulikodinze nti video egenda butereevu ku recording zaffe ku server zaffe. Gwe mulundi gwange ogusoose mu byafaayo byange byonna okufuna kye bayita press conference. Siyitangako bannamawulire era ennaku muzimakinge muzigate ku birthday zammwe 11 September 11 September ya byafaayo. 11 September 911 gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okuyita olukuŋŋaana lw'abamawulire. Tubeera n'enkuŋŋaana nnyingi ze tukola, naye siyitangako bannamawulire kukola publicity. Okugeza olukuŋŋaana lwe tukola mu October olwa Independence Night lubeerawo buli Friday ebeera esooka nga nnaku z'omwezi mwenda tezinnaba kutuuka. Lubeera mu kisaawe Nambole, tukijjuza olw'ekisa kya Katonda, ne wabweru ne wabeerayo abantu nga bangi ddala ate n'ababeera ku TV. Naye siyitangako olukuŋŋaana lw'amawulire. Tubeerako n'enkuŋŋaana nga Independence Night ngimaze, Vision Night ebeerawo nga 31 December, abantu nga tubayita okujja n'okwolesebwa kwabwe bayingire mu mwaka. Naye siyitangako olukuŋŋaana lw'amawulire. Tubeera n'enkuŋŋaana ze tufulumya up country. Omwezi gwe tumazeeko twali mu kisaawe Bugembe, naye siyitangako bannamawulire. Oluusi wabeerawo okusoomozebwa kunene n'owuliranga ayagala obbayita naye n'oga nti era ne boona obayita abasoomooza tebagenda kulekera awo, bajja kusigala nga basoomooza. Naye ku mulundi guno mbayise kubanga nalabye eggulire eryakoleddwa mukyala Teddy ng'ali mu maka gaffe Ekitende. Nabadde sirimanyiiko era lyampisizza bubi kubanga twakkaanya nga tuli mu kooti, Magistrate Court Ekitende Kajjansi, nti ensonga ezikwatagana ne famire yaffe tezigenda kuddamu kubeera mu mawulire. Era emisango ne giva mu public court ne gidda mu chambers z'omulamuzi. Era byonna gye bitambulira, newankubadde nga bwe tugendayo tusanga bannamawulire buli kaseera beeyongerako kwabo ababa baaliyo luli, wadde nga kyakkanyizibwako enjuyi zombi, mukyala Teddy nange, nti byonna ebyogerwako proceedings zibeere mu chambers za magistrate. Naye okuva ku olwo era still bikyalabika mu mawulire. Kino ekyalabise mu mawulire, mikwano gyange abali wano n'abali ebweru bansindikidde messages, bankubidde ku masimu, bambuuliridde nga bambuulirira ku kintu ekitali kituufu. Era nsaba kyekyoka kye mba njogerako, ekigambo ekikwatagana n'ebujingo okuweerera abaana. Ne bwe wanaabayo ekibuuzo kyonna, nsaba ekibuuzo kyonna ekigenda okubuuzibwa kireme okubuuzibwa nga kisukka ku by'abaana okubaweerayo school fees, kubanga ebisigadde tebiri mu buyinza bwaffe, biri mu buyinza bwa kkooti. Nalabye ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ate ne ku social media nga
mukyala Teddy kwali annyonnyola nga bwe batalina buyambi bwe batalina fiizi ng'akubira omulanga Honorable Speaker ne Minister Honorable Nakiwala Kingi bayambeko n'abantu bonna general public ng'akola general public appeal nti abantu bajje bayambeko Bujingo asobole okuweerera abaana. Bujingo abamumanyi bamumanyi nyina abaana bempeeredde bessizaalanga mu ntumbwe zange nga bagenda dda mu services bakola ntutte ebbanga ddene nga okusomesa kiri mu passion kiri mu nda yange. It's my passion to pay school fees not only for my children but for others who are in need when I'm in position. Ola yange nsoma Bible era gyenzikirizaamu nti kyenkoze n'omukono ogwa ddyo kono tateekeddwa kukimanya. Okay. Bawulira bulungi? Ne bagobera wansi muwulira bulungi. Okay. So abantu abo bennyambyeko mu kusoma abamu bannamateeka abalala babazi ba bitabo abantu aba buli ngeri professionals eza buli ngeri ne bannamawulire bennyini nyina bempeeredde. Kale okuweerera kitundu kya bulamu bwange saafuna mukisa kusoma butereevu nga bwe kyali kiteekwa okubeera so saabulwa magezi naye saali privileged nenkitwala mu nda yange nti ndooza kambufule bweyamu bwange Katonda bw'ali nkola obulungi bwe naabanga ndabye ali mu bwetaavu obwo nze naamutuusanga gye saatuuka. Mu ngeri eyo n'omwana owange yennyini first born namusomesa emyaka 6 mu King's College e Buddo Doreen Gift era yatikkirwa mu Makerere University nga telecom engineer. Nina abaana bana mu Teddy. Abaana abo abana omukulu ye Doreen Bujingo alina emyaka kati atambuza gwa 28 yakazaala abaana babiri ne wankubadde nga simanyi bako y'omu ku beetaaga obuyambi bennalabye basabirwa obuyambi myaka 28 yina abaana babiri simanyi baabaani omulala wa myaka 24 omulala wa myaka 2 abo si basatu bonna bawala bakulu omulala wa myaka 4 n'ekitundu atambuza mwaka gwe gwa 5 omulenzi eyamala okusoma n'abakyali ku ssomero kasookedde bazaalibwa tetufunangako buzibu bugende wa mwami gundi oba wa mukyala gundi n'atuwa fiizi zaabwe ate nga bwe nzijjukira obulungi Teddy takolangako omulimu guweerera baana. Abaana nze mbasasulidde fiizi okuva nga baakatonnya ku nsi okubalabirira okwa buli ngeri okutuusa olwaleero. Era ttaamu ewedde sirinayo ssomero limmanja n'akamu n'akatono. Abaana b'ennyamba obuyambi tebammanja gye basomera n'abange sirinayo bbanja. Wabula ttaamu eno sifunanga bank slips zaabwe. Tetuli close olw'okuba bannamawulire nga bwe mumanyi nti Teddy yaloopa ku poliisi y'e Kajjansi ndowooza etwalibwa poliisi y'e Katwe for domestic violence, which domestic violence was investigated and it wasn't real. Netusalawo okuteekawo mediator wakati waffe nga ye church administrator wa house of prayer. Okusooka waaliwo mukoddomi wange mwannyina ayitibwa Charles Chomu nga yakwata ssente zonna ziba zeetaagisa ewaka. Church administrator n'olwaleero Teddy asobola okwogera amazima
nti talina kyatabawa. Ekyennaku ye Teddy okuwa abantu eggulire eri ku ddaala eriduulira abalala, kubanga engeri gy'olambuza abantu kalina erina compound erimu n'ebizannyiro nga Nasale omwana wa yina wazannyira, nga waliwo shedi y'emmotoka nga mulimu emmotoka 2 nga mpya, nga weetegese bulungi okoze make-up n'onoonya engeri gy'osonda amaziga olabike nti oli bubi, naye nga n'ensi yonna ekulaba toli bubi n'akatono. Mu bufunze abaana mbasasulira bonna. Ku mulundi guno simanyi motives ziri ki okubanga sifunanga bank slips zaabwe, so nga bills endala nzifuna okuyita ewa church administrator. Ewakaawo wemulaba waliwo security egaadingawo. Nze kati ntambuza mwaka gwakuna kasookedde nnemererwa n'envaawo. Saagala nnyo okwogera bitagenda mu layini ya school fees, naye kasookedde envaawo. Sirowooza nga lw'omusajja yali aguliddewo emmere, sirowooza nga lw'omusajja yali asasuliddewo amazzi oba amasannyalaze oba okubawa security mu ngeri yonna. Security ekuumawo nga bwe yakuumangawo nga wendi weeri ekuuma, kubanga abaliwo ba muwendo n'okusinga nze, kubanga nze ndi omu, bo bali 5. Eko security emmotoka ezo eziri awo za ssente zange. Emu etwala omwana ku university, ey'okubiri etwala omwana mu Nasale. Ewa church administrator wavaayo emitwalo 20 agagenda okufueringa emmotoka emu eneegendanga ku university, ne wavaayo emitwalo 20 amalala gosaana agagenda okufueringa emmotoka ey'okubiri eva ewaka ekitende okugenda erubowa okutwala omwana wa Nasale amagenda n'amadda. N'ewaka n'endabirirawo ne shiringisa emitwalo 40 buli nnaku 7. Tezansalirwa poliisi, tezansalirwa kooti. Toto ewiiki mbakwasa emitwalo 8. Newankubadde ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa nga mmwe bwe mufaanana, bw'aba ava ewaka tasaba lisiiti ya ssente zaleseewo, oba ne bw'aba atumye omuntu, naye at least we have evidence nti church administrator bw'aba asindika ssente ezo, oba akozesa mobile money ye, oba akozesa mobile money ya muntu mulala, still waba waliwo evidence. Kati kesi ya domestic violence gye yasooka okulopa ku poliisi, natuula ne ba CID ne bambuuza ebibuuzo, ne mbabuulira ebigambo ebyo nga biriko ne facts, ne risiiti za security ekuume waka, kuba yali agamba nti still obulamu bwe bulabika tebuli bulungi, tamanyi security bwe yanaabeera, ne risiiti za security ne kampuni ya security ekuume waka, ne tugibasindikira ne bagiraba, findings zaabwe ne bazirabanga tewali violence. Ekisooka si kubayo simu, nolwekyo tebasobola kugamba nti I've ever intimidated them. Ekyokubiri, ennyumba eyo yonna nga bamugiraba ng'oggyeko mu okuba nti mwabadde mu recordinga eri under CCTV yonna, buli ango gy'oviira eri very well wired ku CCTV. Nolwekyo security ya CCTV agirina, asobola okupulenga records zonna singa wabaawo ekizibu kyonna. Ate ne security eya money power naye agirina nga ya private company, nanze mbisasulira okujjako otherwise nga yasobola okugamba nti emitwalo 8 alimba. Era poliisi bwe yamala okiyitamu yakizuulanga ndowooza mbalabirira more than enough, kubanga baliyo batono. Mitwalo 8 buli week, expenses ezimu ziri ku fuel, endala ziri ku kulya buli. Emitwalo 8 omwezi emirundi 4. 3 millions point 2.
sirowooza nti ezo ssente ntono naye abaana tuwali n'omu gwe nali sisasulidde fees bwe batuuse wonna tetufunangayo muzira kisaatuyambako nti tuli bubi nga tuli wamu oba tuli bubi nga tuli separated nti waliwo omulala asasula school fees. Omulanga Teddy gwe yakubye nga akubira Madam Speaker Honorable nange gwe njagala okukuba naye ate nze saagala nnyo essira kulissa ku Madam Speaker, njagala okulissa ku Minister wa Youth and Children, Honorable Minister Nakiwala Kiyingi. Mulabye ng'ayamba abantu bangi. Nyina evidence nti mbalabirira nga family mbasasulira fees ng'abaana bange. Naye bwe kibanga kigenze mu office eyo engeri yetulina ebintu mu kkooti ebiteetaaga kwogerwako njagadde okutangaza eggwanga nti kati nze sijja kubanga waliwo asobola okuva eri n'aleeta abakwata kamera ne balikodinga ewaka wonna n'aga nti sibalabirira ebinaabanga bibuuzibwa ku kusasulira abaana fees oba okulabirira ewange binaavanga mu minisita oba aboogezi abalala banaabayambangako okubabuulira. Am I a responsible person? Kubanga kyendowooza mu nsonga zino zonna nti waliwo campaign enzito ennyo ku bintu nga bisatu. Ekisooka ekkanisa gye bayita House of Prayer oba n'obuweereza bwayo bwonna, sort media eno gye mbayitiddeko ne House of Prayer bali wamu bwe bati. Toyina ngeri gy'obidestroyinga okujjako nga osse character. So second point egira muli character assassination. Olwaleero nva mu service ekitone ennyo tubadde n'abazadde n'abaana omutwalo gumu n'ekitundu mu service emu. Ekitone ennyo tubadde n'abazadde n'abaana omutwalo gumu n'ekitundu mu service emu. Last Saturday twalina service y'aba candidates. Ekitone ennyo abaleeta abaana ne ba candidates aba P7 ne senior 4 ne senior 6 baali bakunukiriza mu mitwalo ebiri. Kati abazadde okwesigisa abaana abo ba candidates ndowooza wabawo content, wabawo omuganyiro. So engeri yokka esobola okutta moral authority ku nsonga eyo olina kugamba nti Bujingo tasasula fees. Olw'omukaagalo wa wiiki eno tugenda okuba ne service y'abazadde n'abaana egenda okubanga esembayo. Abazadde n'abaana mbuulirira abaana on record era obutambi obutambula buliko amalobozi gange agabuulirira agannyonnyola nti ne bamba mwakyankananira ki ne bwe kiba kyali ki. Do not involve the children. Tokozesa tuulu ya kubonyaabonya baana. Katulaleyo kyenjagala okwongerako ndowooza ne munjiri nja kizimbanga ne nkisalira amagezi kirabike nga tekiri direct ku muntu wabula kiri ku kuzimba abantu bonna. Nga muyina divorce oba nga muyina separation oba nga muyina ebibatawaanya, abazadde abasajja temukozesanga abaana nga weapon mu mitawaana gyammwe. Abazadde abakazi temukozesanga abaana nga weapon mu mitawaana gyammwe kubanga mu mateeka ne mu butonde abaana balina rights zaabwe. Mwe musobola okubanga mumaliriza obulamu bwammwe naye ate obulamu bw'abaana butandika butandisi. Nina abaana abawala basatu bakulu, asembayo obuto alina emyaka 2. Abaana abo nandyagadde babeere ne future nga nnungi. Ebintu bino ebibeerawo bibeera byakaseera buseera. Ne bwe tuba tulina obutakkanya nga bwinvolovinze n'abaana buba bwakaseera buseera. Omwana ewaka abeera mwana. So sandyagadde nze nganze okukozesa abaana abo ng'ekibonerezo ku nnyabwe. Ate sandyagadde ne maama w'abaana aleme okulengera future y'abaana bano kubanga kye tukola kyonna kiri gye sitalingibwa ku baana balina rights zaabwe. So sandyagadde atwala Winnie oba atwala Jennifer oba atwala Doreen oba alifumbirwa Miracle
asange nga waliwo ekintu ekiri ku bulamu bwabwe olw'okubanga ffe twalinawo obutakkaanya. So nsaba okutegeeza ng'era omusumba abazadde bonna baleme okubanga n'ekintu ne bainvolvinga abaana ne bakozesa abaana nga weapons oba ne boonoona obwongo bw'abaana olw'emitawaana gyabwe. Naye kakati ntegeeza eggwanga nga mbeetondera nnyo. Waliwo era yaŋŋamba nti neetonda nnyo. Naye lwaki neetonda? Kati mwe abamu abalwana b'amawulire muli mikwano gyange even from a distance. Era abamu bwe babalabye wano bajja babuuzanga ebibuuzo. Aha, musajja wammwe olabye bw'atawulira abaana kati nodda mu kuwoza ogwo. Emabegaka bammemba ba kyaki babadde bali mu kuwoza bye batategeera. Kati buli mmemba wa kyaki gyali bamubuuza naye pasita wammwe lwaki taweerera? Naye ng'ani omulala yali aweeredde ku baana abo. So mbeetondera olw'ebibuuzo bye bababuuza. Ekyokubiri twolekedde olukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 4 October. Ebintu bino tebigolokose bugolokosi, biri strategically laid. Nammwe musooke mwebuuze nti muzadde ki abeera n'abaana ng'abaana bateekwa okuba nga bamulikodinga. Recording ze nawulidde zankwasiza ennaku ku mutima gwange kubanga simanyi ngeri gye zaakolebwamu okusinziira ku bigenda mu maaso bw'okozesa common sense. Kizibu omwana okubanga yatuusibwako obulabe n'aleekaana nga bw'owulira mu video n'aba nga teyagenda mu ddwaliro, nga teyagenda ku poliisi, nga teyagenda wantu wonna. Era nsaba bwe wabaawo engeri yonna gye nali nkutte ku mwana, as far as I remember, kasookedde abaana bange abo abawala bazaalibwa teri ayinza kuŋŋamba nti mu myaka 15 emabega wankubako. Mu bulamu bwange I respect women. Era mbuulirira ne ŋŋamba omusajja yenna mu house of prayer bw'okuba omukazi oba kimmonde tewali musajja yenkana na mukazi we maanyi. Ekyo ky'ogenda okukola si kyabasajja. Nzikiririza mu baana abawala era tebasobola kugamba nti nali mbakubyeko mu bulamu bwabwe. N'olwekyo bwe babanga balinayo obukakafu okusinziira ku butambi bwe batambuziza obukyankalanya abantu obuliko emiranga emingi ennyo nti waliwo olunaku lwe nali mbakubye era ng'egyo emiranga gyali gyakubakuba, mbadde nsaba bakintere mu mateeka n'obujulizi bwabwe butegerekeke nti Bujingo yali akubye ku mwana. So si kubanga ku mwana era saagala kuboogerako bubi ate saagala kuboogerako bulungi, si kyekyampisizza. Njagala kuboogerako ng'abaana bange biologically. Ebikwatagana n'okusoma kwabwe njagala okutegeeza eggwanga ate n'okuyita mu bannamawulire benkuŋŋaanyiza nti okuva le baazaalibwa nze mbaweerera. Ku mulundi guno gwokka bank slips sizirina olw'ebibadde bigenda mu maaso. Twateekawo omuntu wakati naye namubuuzizza nti Teddy yakuwa ku bank slips kubanga security ereeta sente zayo lisiiti zayo zebanja invoice nesasulwa. Sente ze beetaaga bazifuna. Church administrator tanafunako ku bank slips. Abaana bennyini tebannaba kuddayo ku ssomero. Okuddayo ndoza kwa ku Monday okuli jeno ngenda ku zomezi 16. Kati simanyi bano engeri gye batuuse okuba nti bafuuse ensonga. Bwe wabaawo bank slips kyenjagala okusaba kakati eggwanga lyonna nga liwulira, nsaba tugende wa Minister Honorable Nakiwala Kiyingi. Ebintu byonna gye biba bigwera gye mba nsanga bank slips nsasulenga fees okuyita mu legal offices ezitajja kusobola kwegaanibwa. Naye ate era sitiru mukyala Teddy bw'abanga amanyiyo olw'esisasulirangako baana oba ttaamu ewedde oba myaka giwedde nga yafunako okusoosa endala ewerera abaana, nakyasobola okukibuulira ab'amawulire. Ebimu ku bisembayo naye nga si bitono nnyo. Neewuunyiza nnyo okulaba mukyala Teddy ng'agamba nti ku university bamukubira amasimu nga bamugamba abaana tebannaba kusasula. Mwe bempisa abamu mwayita mu matendekero tertiary institutions, abalala mwatuuka ku university. Nze kati ndi ku university ndi mu ku upgradinga. Bannayuganda balina okusukka ku level ey'obwongo bwansi okubalimbanga buli kintu ne bakitwala ku university. Omwana bw'atuuka ku level ya university, muzadde we si yamutwala okumuwandiisa nga bamunaakeera ku nasale. Era ku university tewabeerayo omuntu yenna akubira bazadde essimu ng'abuuza school fees. Ku university, ndi ku university nsoma ate namwe mwasomako. Ku university you are at liberty to study or not.
oli muntu mukulu era abazadde bangi bambadde amakanzu n'amakooti ne bagenda ku graduation z'abaana ne basanga nga abaana tebasomangako naaka n'omwana watuukira okukosebwa nti teyasasula sente ze baamuwa akosebwa mu bibuuzo university tebagoba bantu mu class university teri bintu byetuleka wansi byonna mu secondary mu primary tebiriyo ku university nsoma n'enkya ngenda ku ssomero olwaleero ndulinnyeemu nsobola okukola bino ku university omuntu ategeera ebibuuzo bituuse nga talina pass eyingira mu exams. Am I right? So why is it that abantu babafuula batategeerera ddala omukazi n'ayogera ne babitwala ng'ebituufu nti university zinkubira abaana tebannaba kuddamu kusoma? Really? University tewabeerawo relationship ya basomesa na muzadde. Ku university relationship eriwo ya mwana gwe kennyini asoma omwana ate ng'oli muntu mukulu at the age of above 18 n'omusomesawo. So ekyo nakyo nsaba ekitereere eri baganda baffe batulira ku mikutu gyonna nti ku university tewali yakuba ssimu ne bwe bandibadde nga baakuzikuba ndowooza balina zikubira mwana. Tewaliwo mwana mu ggwanga lyonna ng'abazadde be ngali ku university nga babakubira amasimu okubanja fees. Tewaliwo mwana mu ggwanga lyonna ng'ajja aguluba n'ebitabo nti bamugobye ku university. So n'ekyo nakyo kisaanidde kitegerekeke. Bw'aba wayina ekibuuzo kyambuuza nga bwe nabasabye ebibuuzo kiteekwa okuba nga kiri ku school fees kwokka oba ku kulabirira ewaka kyokka. Ebisigadde ebiri mu kooti saagala kubidisikasinga naye nga mbeetondera abazadde be babadde bataddemu ebirowoozo ebifaanaganako bwe bityo nti nsobola okuba nga sirabirira baana nga sisasula fees si bwe kiri si kyensomesa si kyendi. Nyina status 3 mu nsi muno mu Uganda muno. 1 ndi mutuuze, I'm a citizen and a responsible citizen. Number 2, I am a parent. Bwe mba njogera ku baana mba ne moral authority kuba nyina ne gwenda fulumya university eyamalidde okusoma nga nze muweeredde. Number 3, I'm a spiritual leader. So mu status ez'essatu si kirungi omuntu okujja n'akwonoonera erinnya ng'agenderedde bugenderezi. Tewali wantu wonna wadde ku kooti wadde wa church administrator abakwasa obuyambi wadde ku police ewaloopebwa case ya violence, domestic violence, tewali wantu wonna wali watuusiddwako bank slips. Ate omuntu bw'amala okuloopa nti oli violent obeera olina okusala amagezi obutaddamu muliraana aleme kufuna bizibu oba naawe oleme kufuna bizibu. So that is all about that I wanted to say to the nation and to you. Yasobola ozinnyonnyola nze nange nazirabye ku mawulire nga nnyonnyola ne kimpisa bubi kubanga abantu baba bakusuubira nti otegeera ndowooza ne gwozaalamu abaana ateeka okuba nga ategeera. Kati bw'afulumya information nti university mukubira ng'ebanja fees it is absurd. Nolwekyo ekyo mujja mubuuza university abaana mwe basomera nga basobola okuba nga abakulu ba university oba chancellor obaani ng'akuba essimu ng'abanja fees. As far as I'm concerned, it's not applicable. Secondly, ogambye nti bwe njogedde ku character assassination kirabika nti is a concerted effort. I cannot pinpoint to anyone. But it is obvious kubanga kati twolekedde olukuŋŋaana olunene. Olaba bulabi nga sabotage bwe yetandika ku ssaawa bwe ziti nti Bujingo tasasula fees. 1, okuyimiriza abazadde abatwesigisiza abaana baabwe ku ttaka ly'ekkanisa gye beeyagaliramu nti tebaleeta baana ate oba ne gye bagenda tasobola na kusasula fees. Obukopi obw'ekika bwe kityo omuntu bw'akufuula omukopi ku leve eyo aba akukoze bubi. Ate naye yennyini aba alowoozezza kitono bw'abanga fees azeetaaga wuwo naye ng'ate ali mu kutemako omukono gwandizimuwadde wabaawo obuzibu. Thirdly, ekyokusatu kibadde ki? Minisita nze sigenda muwandiikira. Minisita mulabye nga wabuvunaanyizibwa nnyo Madamu Nakiwala Kiyingi mu buli ngeri yonna tetusobola kumala press conference eno ne tuweza essaawa nga 5 oba ne tutuuka enkya emisana nga tanaba correspondinga ku nsonga eno kubanga mulabye nga respondinga ku bantu bangi
aba buli ngeri sirowooza nti ndi mutono nnyo nti tasobola kurespondinga naye nsabye mu lujjudde ensi yonna ng'ewulira ensonga ezikwatagana ne tuition oba ne fees oba naki bigende mu office we bitasobola kwegaanibwa so nindiridde n'obuwombeefu n'obwetowaze ne bwe naabanga ngenda kukola ki minisita waanampitira wonna nja kulabikako era nja kusasula school fees z'abaana sigaananga kubanga tebampangako bank slip fees si kyekintu kyojja n'ogamba omuntu nti mpa ssente bwe ziti ndowooza nammwe mulina abaana era naye ku ssomero tebateeba buteebi kyebava bamuwa bank slip ne banka gy'onootwala kati sirina bank slip era sirina banka gye naatwala naye bwe kinaayita mu legal system wa minisita kijja kuba kirungi mmwe ab'amawulire nnyinza okuba nga gwe gusembeyo okubayita ku nsonga eno ensonga ezinaddako zonna honorable minister Nakywala Kiyingi anantaasa nti ndi muntu wa integrity byenjogedde wano mu press conference eno nabikoze musigala mu kopi kiraga butali buvunaanyizibwa okudda n'ogamba nti kopi gye baasigazaamu gye baba bakuwanga eri toyina bukakafu nti waliwo obuzibu bwakubaako naye kubulako nolwekyo bank slip ezasooka tizibulanga wabula ewange tizituukanga so on my side there has been no efforts whatsoever to go to those schools to ask for the copies of the bank slips which bank slips are not yet lost bank slips tezibulanga nolwekyo sigendanga kunoonya ekyo ekirala ekikwatagana n'omwana w'emyaka 28 nga yasooka ku listi nti tebayambibwa ng'ayina abaana babiri besimanyi ba kitaabwe abaana abo sinze mbaweerera namuweerera ne muggusa bw'abeera ku listi y'abaana ba Teddy abeetaaga obuyambi ebyo bimu ku bintu bye nandyagadde tugende wa honorable minister Nakywala Kiyingi ambuulire bwe kibanga ndi obliged to a 28-year-old daughter who has her own children, 2 of them nga nabo nteeka obbayamba mu buli ngeri yonna etteeka bwe liba liŋŋamba obbayamba nja bbayamba Okay. Neyanziza muganda wangu wa Business Star TV ogambye nti embeera egenda ebeerawo buli kaseera kino kivaawo kino kiddawo ate ndi kyakulabirako mu ggwanga abantu sirabanga baggwamu amaanyi sandikoze effort ezisisinkana Teddy ne tulabika nga tuteesa bino ebintu bireme okubaawo twasisinkana mu kkooti nga owekitiibwa omulamuzi waali era bwe yabuuza nti twandyagadde okujja ebintu ebyo gye bikoseza abantu oba twagala birekayo mukyala Teddy yasooka okuwanika omukono n'agamba nti abikooye mu bantu naye on record nga bwe ŋŋambye olwaleero gwe gusoose okwogera n'abamawulire nze nga nze sirina wantu wonna bwe balina katambi nga koogera ku maka gange nga koogera ku mukyala Teddy gwe nteekamu ekitiibwa maama w'abaana bange era ne kaakati okubaluka kwabyo tekwabadde my initiative nolwekyo ekibuuzo kye kimu kyemanyi ajja kuba abeetaaga okimumbuulize lwaki n'ekaseera kano nga kirabika nti wabaddewo calmness wabaddewo silence avuddeyo n'ayita ab'amawulire gonna ne baliriizinga obutambi obuliko emiranga abaana baatuuka okubonaabona bwe batu bano ne bakisirikira busirikizi ekintu ky'otolinaako control ye munno gwosobola okwekontrolinga. I've tried my level best nyina emikwano mingi nyina abantu bangi abovunaanyizibwa abaali balowooza nti ndabika mbeera mbaako kyenjogedde naye ng'ekituufu kino ne media houses ezimu ezaalinga zimpandikako bunaku nti leero agambye leero ayongeddeko ensonga 13 namala zisaavinga ziprovinge oba zirekeraawo naye sirina kye nali njogedde era kyenjogedde olwaleero kiri crucial nnyo a person of my caliber not to afford to pay the school fees abali wano n'abali ebweru kizibu nnyo okubaayo omuntu agamba nti bujingo tayina busobozi ebeera university ki mu Uganda gye sisobola kusasula
oba ebeera primary ki oba nursery ki gye sobola kusasula mbambadde ki njawulira ddala Teddy n'abaana si baakuva mu kika kiri singa kiba kisobosa Teddy wakukivaamu naye basigala baana bange emikolo gyonna egiribawo giritugatta era ekisinga okunsirisa ne banjogeza kubanga bo baba n'ebigendererwa ebinjogeza ekisinga okunsirisa ntunulira future y'abaana emyaka ejjaffe gigenda gikeewa bali batandika butandisi mbasomesezza era nga nakakati the cause of this meeting mbasomese ne bwe n'abasomesa ne bafuluma nga karakita ya taata waabwe eri assassinated gye banaatuukanga nno siye wini muwala wa Bujingo abo nenyaabwe baali mu mawulire buli kaseera kwegamba amuwasa n'amuwa omulimu basanga obuzibu so nkola apiiru nga manyi nti Teddy kwali ku TV oba ku media n'emikono gye bandibanga kwebali ate namwe bannamawulire mumuneegayiririre era kyova olaba nga nsaba ngatta ku mulanga gwe yakubidde honorable minister Nakiwala Kiyingi tugende eri ndowooza eri be basobola omuyambako ne tuva awakosa emitima gy'abantu abanga kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuntu owa kyaki n'abiyingiramu abakyaki tuliko we tukoma ebintu ebimala okuba nti ayagala obuyambi tayise basumba ayise speaker n'ayita ne minister nze bwe nzija ne ŋŋamba nti omusumba singa omusumba kimulema ne tuddayo eri owoli gye yasooka okugamba nti gy'anaafuna obuyambi tuba tuswadde omugezi agendera ddala eri ate ekyokubiri mwebale nnyo abasipaaka TV kyoyogedde simanyi oba n'abalala bakirowoozaako nti ku baana abana abalajjanirwako owulidde nga kirabika simanyi how much you are informed nti kirabika kuliko omu eyeetaaga okubanga agwewa minisita ebyo nange nja bitegerera eyo naye ne bwe naatuukayo nga kuliko omu abano abali above 18 bonna nga etteeka lyogera kirala nze nja kusigala nga ntuukiza obuvunaanyizibwa bange gye bali kuba wadde bali above 18 ne baba n'abeera 100 they are my biological daughters so whatever the law says they stay my children tulabaganira ebbanga ddene mu field otera okujja mu nkuŋŋaana kyemanyi n'ennambolo ojja kujja okavalinge nga 4 October waliwo ndabyeko n'abasirikale sibeerangako n'abakanyama naye ebigambo byonna ebyogerwa mu nsi y'abategeevu biba ne evidence bwe wabaawo omuntu yenna gw'amanyi eyalabako ku baana nga bazze ku kyaki yagambye ku kyaki yagambye wano oba ku kyaki bwe wabaawo any evidence nti waliwo abaana lwe bajja nange nabiwulire ne bafukamira bambi ne basaba fiizi kati nze ne ŋŋamba bakanyuma nti mubajjeewo ebyo bye bimu ku byagenda okulaga wa honorable minister Nakiwala Kiyingi naye nze ku lwange as far as I remember I don't remember one day ng'abaana balabikako mu maaso gange abaana abange nenoonya bakanyama ne mbaga nti mubakwate mubajjeewo yensonga lwaki nkugamba nti the motive behind all this is unknown unless when you have gone to the minister n'abaako n'atwogeza buli omu n'ayogera lwaki akola byakola sirina bakanyama mbasanze wano ng'enkuba etonya wenzijidde emmotoka gye nzigiremu mugirabyemu omuntu omulala bwe nvuddemu bwe ntambudde okugenda eri oba okudda mulabye waliwo omuntu yenna nkuuma muli baddembe okwongerayo investigations zino ne mujja ku church ne mulaba oba wabeerawo omuntu aneetoolodde IBRAH atera okujja ku church wano ndabawo bannamawulire n'abalala ba bloggers n'abalala naye ani yali asanze resistance nti nze nnyina bakanyama Teddy yennyini kyayogera kimulumiriza mu mutima gwe emyaka gyonna gye mbadde naye nze muntu ataagala security weewaawo nkolagana ne security ku church security ejjudde eri mu mateeka twagisaba mu mateeka wabeerawo abantu bangi tosobola kubeezaawo bantu nga tebakuumibwa naye aba security abaliwo tebakuumaaze ate simanyi oba ayinayo wa security gwayogerako nti ye yakwata abaana n'abajjawo nolwekyo ku lwange si kituufu kubanga tekirina evidence sitatufuna ezitubeezaawo ebintu ne bitambula
tetutandikangako bizinensi. Tewaliyo kika kya bizinensi kye nali ntandise ne Teddy. Wabula bwe muba muzeeyo mumumbuulize bizinensi zaali za shares mmeka. Kye bayita bizinensi ng'osuubira dividends, ng'osuubira salary, kiba portioned very well. How much of the shares is she talking about? And where is that schedule for the salary? So sirina kintu kye nali nnyimiriza, sirina business gye nali ntandise naye, tetuyina business yonna eri registered nga eri mu capital shares, not at all. Wabula ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa mba nnyonnyodde ne mbaga nti buli wiiki ekitone nnyo sente zaakwata mu mukono gw'okuva mu mukono gwange gibeera emitwalo 80. Emmotoka ze mwalabyawo tewali ekwamye, tewali erwadde, buli kimwe waka kitambula normally. Yeah. Bagala kwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tusaba Katonda ffe omulungi ow'ekisa, eggwanga lino oliteekeko omukono gwo, amaka galemenga okuyuugayuuga n'okuyulika, abaana balemenga okubonaabona n'okukozesebwa, abakozi b'emirimu bafunenga empeera y'emirimu gyabwe, kubanga oyogera nti buli mukozi wa mulimu kimugwanidde okuweebwa empeera. Wabeerewo obujulizi obuteegandika ku baana bano bannamawulire be tukuŋŋaanyiza September 11th, gwe mulundi ogusoose saagenderedde na kumanya nti olwaleero 11 September kibadde bubeezi bwe kityo ne kiba nga kikwataganya